Jacob Mutuze obwenzi bw'akaana ako Jacob Mutuze olowooza ogenda kwagala abakazi bonna bali e Kampala. Jacob alina effutwa alina enge alina obutaagaliza tumusonyiwa lwa kintu kimu nti wa people power naye singa tabadde Jacob Maulana and Wayne bano ba comedians si ba comedian nawe ekigambo ekyo comedian kigambo ki olina kiwana respect by the way ekigambo ekyo kinene mu Uganda muno tulina bakazanyinkiriza tulina ba comedian tulina about few of them the likes of Amoti be bantu Uganda ba comedian Maulana and Wayne ngabo they are just omanya abantu omuntu bakola bawagira kibiina kyempagira wali obuzibwa kati nemba tunya nga bakati naye Maulana and Wayne nze kyengamba Wayne kyokka nga sina kutuuka ku Maulana nti Wayne omukazi namukulekera emyaka 7 emabega saazo ndi chairman buli kimu kyonteeka mu kiri reflecting position yange y'ebunamwaya so omusajja nabibeera mu kimu eno bunamwaya eno mu lufuka ng'ajja buli nnaku kikomera kyange nenkwata message ze ng'agamba omukazi Jacob oyo Jacob mwenzi Jacob alina siriimu Jacob ki nengamba omukazi omanyi nze naawe kabikome wano naagenda ne Wayne nze nali manyi nti Wayne agenda muwasa naye ate Wayne naye naamukyawa kati neneebuuza Wayne watuukidde okukyawa omukazi ate gwabbye ku nze nengamba abavubuka be batyo ate oli Maulana bambi Maulana ye alina ebizibu bingi nga ye omuntu ebizibu bingi mubiramu mubizanya ku TV alina ebizibu bingi nga ye omuntu kati walagatako ekizibu nze nati njamuvugira ekizibu Wayne alina bizibu na mukazi Wayne namukwata ne girlfriend wange myaka egiyise emabega kati ye naamera akasajja mulimu mutima agenda bulwansanga antunuya bubi abaagala kunkwata mataayi neneebuza Wayne ffe tuwagira ekibiina kyekimu lwaki ambeerako nanziga otonya ffe tulina tuli mu kusakira abantu ate ali mu kuteeka mbozi z'abavubuka ezo mbozi z'abavubuka nazivaamu yatandika ku lunaku lwa show yasenga Nantume saabagana labayo ku malabozi mu kisenge Maulana and Wayne balina obuzibu bwabwe ne Justin Nantume ne mwegayire ne mugamba nyamba abavubuka bano baperforming because baba kujja ne bata performing kyandibadde kibi because bazze ku kifo lwakonga bo bakiika Nantume show ate mu show ne bagana okulangiriramu Nantume kati kyanyiza Justin Nantume ayina ekyandi najja n'ababeererawo ate bo ne bamuteekako embeera kubanga bo bavubuka ate oli mukyala mukulu so namwegayirira n'abakkiriza okuperforminga nze omulimu gwange gwali kulwana nnyo Maulana and Wayne baperforming because sina beef za kisiru abakazi bangi nnyo abanyirira abali mu nsi kati oba Wayne yanzibako omukazi n'amutwala nze kulwange sikitwala nga kikulu because I have a lot of ladies abantu nuulira buli nnaku nebbaluwa okuva ewa Honorable Kyagulanyi tusangira Jacob Mutuze tumukube empi ekisokerera kansoke mpa Maulana ekera kuteeka president waffe ebintu byekyana ekito ekyokubiri olina ebizibu bingi bunogatako nze mbere ekizibu kyo nze tojja kunsobola ndi musajja wa tabbu sooka omaliriza ebizibu bye ebyamaka ebya comedy bizibu bingi byolina gwe Maulana ebya serious nga tuvudde mu Jacob tukusangira one on one mundu kati Wayne musajja munnange ekintu nakitta nenkikulekera simanyi waaki ate okyantwalya muziri level ziri eza comedy esawo zo ndi meya webunamwaya kati oba ogenda ku addressing erinnya lyange olina odde addressinga ng'otaddemu ekitiibwa lwakuba nandi kugenze deep naye lwakuba nga wagira ekibiina kyempagirira awo nensooka ngamba nti akankolekera awo naye muganda wange omukazi namukyawa dda ate kyenewunza naye n'omukyawa Jacob tumuleke kubanga ffe ebigambo bibeere bitono ebikolwa bye bingi ebunamwaya Jacob Mutuze Maulana and Wayne tugamba twesange one on one ate bansobola abana kati gotunya Wayne otunya Maulana omusajja n'waba ava ewaka ng'alina ebizibu bingi abatalina maanyi kyekisokera ddala Wayne alina ebizibu bingi omusajja weegattagatta nnyo n'abakazi abatalina maanyi oyo Wayne talina maanyi ensi olina ekimanyi akyusa no abatalina maanyi kati ffe abasajja babeera ku mukazi omu ne tugumira ku mukazi omu
amaanyi ge tuba nago gaba mangi